Mukama waffe omulungi yeebazibwe obadde okimanyi haleluya mukama waffe omulungi yeebazibwe obadde okimanyi nti Zabbuli 34:17 eyogera nti abatuukirivu bakoowoola Mukama n'abawulira. Naye ekibuzo kiri nti oli mutuukirivu? Oli mutuukirivu osobola okukola Mukama n'akuwulira? Tulaba Danyeri yakoowoola Mukama n'amuwulira, empologoma ne zitaasama bumwa bwazo okumulya ku lw'okuba nti mutuukirivu. Daniel yes yali mutuukirivu, kyova empologoma tezamulya. Naye nkuza okubuuza nti nawe oli mutuukirivu? Osobola okuba nga oli mu kkubo n'osanga empologoma n'etakulya nekuyitako buyisi, oli mutuukirivu? Tumalayo ekyandiko kyaffe kino kitubulire ate, kuba kigambye nti omutuukirivu, abatuukirivu bakoowoola Mukama n'awulira. Tulaba Danyeri yakoowoola Mukama n'akola ki? N'amuwulira. Era empologoma tezaamulya, yavaayo nga mulamu. Simanyi kululwa, tumanyi ku lwange. N'agamba nti n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna, anaatulokolanga mu nnaku zaffe zonna. Ffe abatuukirivu, nze naawe, anaatulokolanga mu nnaku zaffe zonna. Tulaba Danyeri yamulokola mu kaseera ako ng'empologoma bamusudde mu bunya bw'empologoma, aliyo nampologoma, mwatu tezaamulya. Kiseera Mukama kayogerako kagambye nti abatuukirivu bakoowoola Mukama n'awulira, n'abalokola mu nnaku zaabwe zonna. So mu kaseera ako Danyeri nga ali mu mpologoma, Mukama yajja n'amulokola ne zitamulya. Naye gwe oli mutuukirivu? Nakugambye nti osobola okuba nga oli kutambula ku kkubo, empologoma n'ogisanga n'etakulya, n'okoowoola Mukama n'etakulya? Kisoboka? Kebera mu mutima gwo. Ate nga kisoboka kasonga oli mutuukirivu. Kuba Danyeri tezaamulya. Kuba ki? Yali amanye obutuukirivu bwe, yali amanye n'ennyisa ye, yali amanye embala ye, yali amanye ebibala bye. Katonda waffe yali amanye ebibala bya Danyeri, kyova empologoma tezaamulya, nga ekyawandiko kyaffe kigambye nti anaatulokolanga mu nnaku zaffe zonna. Mu kaseera kakazibu koolimu, tolina school fees, tolina kyakulya, asobola okulokola naye ng'akebedde mu mutima gwo nti naawe oli mutuukirivu nga Bayibuli bwetugambye okulokola. Oyinza okuba nga obadde olina ekyokulya naye ng'akandakanda bwe kajja okagoberera bweru nti genda eri. Akaseera katuuse tolina kyakulya, weetaaga okabira Mukama. Nkubuuza, wali okulokola awo? Ajja kulokola naye ajja sooka kulekamu ebbanga osooke weenenye. Kyova tulina okwenenya. Ate bangi twenenya mu bizibu mwokka, twenenya mu bizibu byokka. Tumanyi twatukuzibwa, tetulinawo kabi, naye tumanyi obuzibu kyoyogedde. Nze tina osobola okwogera naawe ebigambo bingi nnyo naye nga simanyi kiki njogedde mu maaso go nekikunyiiza. So kinkakatako nze okwenenya buli kanaku mu maaso ga Mukama. Mba simanyi wentambudde, nyinza okusooza, nyinza okugeya munda mu mutima munze, ndi bw'omu wano wendi, naye nsobola okufumentiza awo n'ensirika bwe nti nembako kinjogera ekyali kingi mu maaso ga Mukama. Awo ekugambidde nti osobola okwowola Mukama mu kaseera kazibu, ne tulaba nga Danyeri empologoma zitaamulya, naawe n'otabwako kyotuukibwako. Twegere emitima gyaffe. Etugambye nti ku lw'okumin'omunaana, Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese. Ali kumpi naffe abalina omutima ogumenyese. Tuyige ate n'okuyiga, tuyige n'okukola tukole. Ali kumpi naffe abalina omutima ogumenyese. So w'onaamenyeko omutima gwo maaso ga Mukama n'ogumuwa, ne weegayiriranga. Ate kambabuulire kino, teweegayiranga ku lwowekka, weegayire ku lwa buli kintu. Gwe nalina ng'okimanyi nti oli mwegayirizi, teweegayiranga ku lwo lwokka, ku lwa famire yokka, ku lw'abantu bo bokka. Weegayirenga ku lw'ensi, ku lwa buli kintu kyonna. Weegayirire ku kyomanyi nti ekigenda mu nsi, ekigenda mu maaso, weegayirire. Atugambye nti Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese. Ke kaseera omenyeko omutima gwo.
Ubanga badumanyi nti omutuukirivu ninga munda mutima gwe weemanye nti wosirikira bwoti ojjukira n'ogamba nno kadekeeraga kiina kalabye kampisizaako obugulu kanti awo oli wekka tolina goyogedde naye munda mutima gwonoonye goyinga nti sonoonye nti waka sina wenyumiza naye nyumiza zekka mu mutima gwange Katonda akeera mutima munda nkiddamu Katonda akeera mutima munda ojja kubanga nze tende wena sina wenyogera naye ate naasirika nenjogerako kinjogera munda mutima gwange se kingi maaso ga Mukama nja kuba nyinoonye akeera mutima munda talaba kungulu nga ffe n'abantu nja kuva nkusekere nti hoho Mukama affe omulungi bazwe naye nga ekiri munda munze kivundu kiwunye n'okubunya yakiraba. Haleluya. Atugambye nti tusooka tulumala lwonna abatu Mukama ali kumpi n'abo abalina omutima ogumenyese era awonya abalina omwoyo oguboneredde. Ajja kubanga akuwonya kubanga ojja kuba oboneredde kasita onayiga okwegayirira, kasita onayiga okola obutuukirivu, kasita onatambula mu bibala Abagalatiya 5 bagamba nti era nnyo gigaba Abagalatiya 5 nungi nnyo tusome tubimalengayo 22 okwegayirira. Tuyige okwegayirira. Oyinza okuba nga waleka obubbi, waleka obwenzi, wava ku mwami waleka omukyala w'abandi nga munaye ddayo eri mukazi wo nga muto kyali toli bba wange naye nakubba bubbi kati ntegedde olina mukazi n'abaana ddayo noweegayirira naye tokoma okwegayirira wayo ni ku lw'abalala abali eyo nga tamanyi kibi weegayirire. Mukama abaseeko omukono ogw'ekisa baveeyo nabo bave mu bubbi, bave mu bwenzi, bave mu bwamanaya, bave mu kunywa emyenge. Haleluya. Tuyige okwegayirira bamikwano. Ekisumuluzo kikakwegayirira banaye tuyige okwegayirira. Bye tussa Mukama abimanyi tubyagala. Nze tendo buli kimu ekyange Mukama akimanyi kuba n'okujja yalwala olugendo lwange yali alumanya dda nga sinalumanya n'aluntuusaamu so ne bengenda okusaba amanyi nti binjagala era akimanyi nti mbyagala naye okwegayirira kintu kikulu nnyo. Okwegayirira kintu kikulu nnyo bamikwano. Tuyige okwegayirira ku lw'abannaffe si ku lwaffe ffeka so ng'ekigambo kyaffe kibadde tukomaawo tujja kwogera bingi kigambo kimu kimala mugezigezi okukola ki oteeka mu nkola okuyiga okutegeera byonna. Mukama ali kumpi naffe n'abo abalina omutima ogumenyese. Tugonde Mukama, tumenyeke mu maaso ga Mukama, twetowaze, tugonde tambule mu bibala Abagalatiya 5 si kugamba nti tubikola kuba nti tulina kye twetaaga kijja kutoya omutima gwo ng'okikola ate akala omutima munda nakugambye so tokakuba nti waliwo agenda okukulaba tokolera nze tokolera musumba wo kola ku lulwo nga gwe Katonda wo eyakutonda ku nsi kuno bangi tukimanyi naye twebuzaabuza. Abatuukirivu bakoola Mukama n'abawulira so wonakoola Mukama ajja kuwulira ajja kubeera mu mbala yo lyetya tendo olyotya nze ndi entya akebere nsobola okusanga empologoma n'etakulya nti ye kubaki akeredde mutima gwange ndi mutuukirivu sina ki mpitewo kundya njibonge n'ogibongako. Mukama waffe omulungi yebazibwe. So tubadde mu kyandiko kyaffe tubadde mu Zabbuli 34:17 Mukama nkuumye olunaku olulungi osobola okusoma n'okusingako nobaako kyoyiga okusingako baagalizaawo olunaku olulungi kuleka tukristo kya Katonda abadde wamu nange ku mutukuvu. Bye bye, see you next time. By the way, kushoza ntendo yugitweze Mukama media YouTube channel yange kushoza ntendo yugitweze Mukama media mbaniriza subscribe ku YouTube channel yange kama bampere mukisa.